Coming up next. Idi Amin okuwamba Obote. Chi system cheta kolera Idi Amin. Chi system cheta wa Idi Amin. Era Idi Amin yali asobola kuwansi nsonga chi yali awamba government ya Dr. Apollo Milton Obote. Coming up next. Ate Obote yayagala nnyo Museveni chovola Obote yakyawa nnyo Museveni kubanga ate yamwesiga nnyo njogera ko Obote tu. Obote kyatakolera Museveni nga yamutuse wa Mzee Nyerere kuba Obote yali mukwano nnyo gwa Nyerere. Coming up next. N'omwana wa akutta kuba biseera ebisinga olaba ne Muhoozi nga akasukira kitaawe oyo tabeera katemba. Omwana akulidde mu system aweereddwa system n'emuwanisi rank ayagala kuyiwa system. Obwo bwe buyinza. Obuyinza si by'abakazi. Kubyekoledde n'oyagala mukazi wange. Kubyekoledde n'otwala mukazi wange. Obuyinza tebuliimu kubyekoledde. Era abasinza okubuwamba babeera mu bwo. Coming up next. Naye ng'Obote yafuula Museveni kyali. Obote yasembeza Museveni ku kyoto ky'obuyinza. Naye Museveni we yattanga ne mu nsiko. Wallahi ng'akiteeka ku Obote. Museveni bwe yali omuyeekera Bannayuganda baafa abasoba 5,000. Abo ate gavumenti ye yabatta. Kyokka ate bw'abadde mu gavumenti ab'engulu ne basalwako emimwa n'okuttibwa ne battibwa. Abo bayeekera be batta. Bwe yali omuyeekera gavumenti ye badde etta. Bw'abadde mu gavumenti abayeekera be babadde batta. Coming up next. Obolowooza abawa Musaato obutwa baali bakatuliki. Baali mu system y'ekibuli kyova olaba abasinga beetegula ne bava ekibuli oluvannyuma lw'okufa kwa Musaata. Ne baddayo e Kampala mukadde. Kakati system. Coming up next. Bwe kibanga ekikubuusabuusa National Unity Platform lwa Rubongoya ne Katana bogamba nti system teina kye yabakola okutuuka ogikyawa bwotyo era baava mu system lwaki temufunye abatabadde mu system ate ne mujja muleeta ababadde mu system kubanga twagala system. Wetegereza olabe engeri gye baba stagingira ba player bano wammanga na buli omuroro gyazanya. Era okakase nti ddala kituufu Mwami Museveni akyatufuga ne mutabani we emyaka emirala. Ekisooka sente bwe ziyingira mu ggwanga balina ebitongole bye baziyisamu baleme ziwamba era ne bazikukusa. Naye ono tabafaako n'amanya bajja zikukusa baziyingize bakole ki nga walaba mu kulonda ku luli wetwali. Kakati bakwata Benjamin Katana omwana owaabo ow'omunju eyakuzibwa alonda Nyakairima kati omugenzi ne bamuleeta n'atuula mu NUP ye secretary ye gundi ye treasurer omuwanika. Buli nsimbi eyingira alina okuba nga agimanyiko wagyevudde neetuuka mu kitongole. Ye n'awaayo lipooti mu bakama be baafunyeeyo bweziti. Kaakati ani addako n'omulimu awo omukulu ye Rubongoya secretary general. Tewali activity ekolebwa mu kibiina nga tagenda osinze. Waawa yavaawa yava mu NRM era gyakyakola alina kupeerolo ye. Rubongoya secretary general w'ekibiina ekitaba abaana simanyi ba patriotic biki mu Afrika wano ye secretary general waayo. Bapatroni b'ekibiina ekyo ye President Museveni ne Paul Kagame. Oyo aba yavudde mu abali mu struggle oyo. Okitegera taata wa Rubongoya bw'afa Goodman Rubongoya bw'afa ye yali kitaawe bw'afa ba Foster Generals taking a responsibility y'okukuza omwana oyo. Omuntu asooka ye president w'eggwanga lino. Owookubiri yali mugenzi eri Yakateegaya. Owookusatu yali Eritumwine. Owookuna yali yeyaani omulala owookunaawo. Was it yali Kaihura? Any of those. Naye weebuuze
bana abaliwo bana abakulu bano banyiza kyo omwana ono agende mu struggle kije batamuwa education esoma paka Harvard kije batawa Lubongo ya ekyamunyiza agende mu struggle ono mutume nabagamba nti singa wali eddwaliro erijjanjaba obusiru teryalifunye bakasitoma anti n'omusiru abeera takimanyi nti musiru era wayogerera ebyekisiru abeera alowooza nti ayogedde by'amagezi kaakati ne basajja bakulu bano bakozesa amagezi mangi okwogera ebyekisiru ate tobanenye kubanga bo tebayinza kukimanya nti boogedde bya kisiru era bwe baddamu ne bawuliriza ebyekisiru byabwe bo bye balikoodinze ng'ebyamagezi batera okwegamba wano omusajja tumukubye point wano omusajja tumukubye point naye nga bya kisiru ate tolabanga ekintu ekibi ng'abasiru okutambulira awamu munnanga omusiru yanyumanga nnyo okutambulirako omuntu omugezi nti omusiru abeera muzibe ng'omugezi yamubuusa emyala naye abasiru ababiri singa balisisinkana ate gulijja bagira kubanga tekuliika wabula munne yensonga lwaki nkugambye nti singa wali eddwaliro erijjanjaba obusiru teryalifunye bakasitoma kubanga n'omusiru abeera alowooza mugezi era ne bwayogera alowooza ayogedde bya kigezi Lubongo ya sisitimu ye yamuweerera katana sisitimu ye yamuweerera nga bw'ogambye ki sisitimu kyetaakolera baana abo era abaana abo banyiiga ky'okutuuka okwagala okulwanyisa sisitimu waliyo abataagala n'abeekyawa mbadde mmanyi nti obukyayi buba wakati w'abaagalana tosobola kugamba nti omuntu gw'olengerera ewala oba gw'otamanyiiko na mayitire osobola okumukyawa omuntu gwe mwekyawa naye yoyo mubadde mwagalana kankuzzeeko emabega ndowooza omwaka gwali gwa 1970 Dr. Apollo Milton Obote yafuna ku lugambo nti Idi Amin apulaninga kumuwamba. Dr. Apollo Milton Obote we yayita General Idi Amin Dada mu ofisi ye ku parliament wennyini. General Idi Amin Dada yakitegeerako ekigenda okumubuuzibwako yagenda ne pistols 2 mu ofisi ya Dr. Apollo Milton Obote. Mukama wange bagamba nti njagala kuwamba naye bw'oba okakasa nti ebyogerwa bituufu zizo pistol 2 nettira mmaze okukookinga. Obote kyava muga tekisoboka amma bali bayogera bigambo baagala tukyankalanya baagala twawula weegendere waayita mmeka nga Dr. Apollo Milton Obote awambiddwa oba gavumenti yenge ewambiddwa eyali omuduumizi w'amagye kano Idi Amin Dada Biden ki system kyetaakolera Idi Amin Idi Amin okuwamba Obote ki system kyetaakolera Idi Amin ki system kyetaawa Idi Amin era Idi Amin yali asobola kuwansi nsonga ki yali awamba gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote nga Idi Amin y'omu ku basirikale abaddugavu abasooka okwambala empale empanvu Obote ki system kyetaawa Idi Amin era lwaki Idi Amin yali awamba gavumenti ya mukama we Milton Obote eyali amufudde kyali eyali amusuumusizza amayinja n'okukira ku banne gwe yali yeesiga gwe yali afudde omuntu era gwe yali afudde omusajja asinga okutiibwa mu magye ki system kyetaakolera Idi Amin lwaki Idi Amin Dada yali badde awamba Obote mitwe tugenze ku Museveni yennyini atayina kuwambibwa baana be yasomesa na baana be yabeezaawo nga bw'ogamba ojja nti yatunda nte za muzeeya musikaguta yeebake mirembe Obote kyataakolera Museveni kyonna kyali olunaku olwaleero yasembezebwa Dr. Apollo Milton Obote ku lujjuliro lw'obuyinza ate Obote yayagala nnyo Museveni kyova olaba Obote yakyawa nnyo Museveni kubanga ate yamwesiga nnyo njogerako Obote tu Obote kyataakolera Museveni nga yamutuuse wa Mzee Nyerere kuba Obote yali mukwano nnyo gwa Nyerere
Chovola obuwaŋŋanguse bwe obusooka obw'omujja ensanvu nga Idi Amin amuwambye yagenda wa Nyerere, obwokubiri yagenda wa Kawunda e Zambia. Omanyi lwaki? Gwe nakuleetera omwana gwe nakutuusaako ate gw'osazeewo sideline nga naye muyeekere gavumenti yange. Kyobote kyataakolera Museveni. Obote Museveni n'atuuka n'okugamba nti at least Idi Amin was killing intellectuals, but Apollo Milton Obote killing unordinary people. Oba ordinary people mwe mwamanyi abantu ba bulijjo bawanayinki. Naye nga Obote yafuula Museveni kyali. Obote yasembeza Museveni ku kyoto ky'obuyinza. Naye Museveni we yattanga ne mu nsiko. Wallahi nga akiteeka ku Obote. Museveni bwe yali omuyeekera, bannayuganda baafa abasoba mu 5,000. Abo ate gavumenti ye yabatta. Kyokka ate bw'abadde mu gavumenti, ab'engulu ne basalwako emimwa n'okuttibwa ne battibwa, abo bayeekera be batta. Bwe yali omuyeekera gavumenti ye badde etta. Bw'abadde mu gavumenti abayeekera be babadde batta. Kyobote kyataawa mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kikyataamusomesa, kikyataamuyigiriza. Wawaataamutuusa, wawaataamutwala. Museveni yali ayinza kuwansi nsonga ki ng'eri yaabwe pasono nga si ya ggwanga nti nina okuyeekera Dr. Apollo Milton Obote. Era ensonga eri pasono yamubula kubanga teyaliiwo n'ensi yali ekiraba. N'agamba nti babbye obululu obwa Democratic Party. N'agizingira mu nsonga y'eggwanga n'ayingira ensiko n'alwana eyamupuula kyali. Era tewaliwo Museveni kyataawa Dr. Apollo Milton Obote okutuuka okugwanira omuntu gwe yatendeka okumuyeekera. Naye Museveni yayita mu ggwanga so si mu nsonga zaabwe eziri pasono, kubanga singa ensonga zaali pasono tewali yalikkiriza nti Museveni asobola okuyeekera Dr. Apollo Milton Obote. Gwe ki ekikulowoozesa nti okukulembera ensi oba okununula ensi kikwetaagisa kuba na nsonga na muntu? Ensonga ebeera erina kubeera ya ggwanga. Idi Amin bw'aba yayeekera Obote asooka kikyataamuwa. Museveni bw'aba yayeekera Obote ey'okubiri kikyataamuwa. Gwe ki ekikulowoozesa nti abalina okuggyako Museveni balina kuba abalimi bannanansi ba mu sisitimu? Tugenze ku gwe muwaana Dr. Kiza Besigye. Bano oyogedde ku baaweererwa nga bw'ogambye wadde nga Oweekitiibwa Katana yajja n'atangaaza. Ki sisitimu kyetaawa Besigye okutuuka okulwanyisa Museveni? Political commissar, deputy minister, internal affair. Besigye nga yayina amaanyi. Ate mugamba ye opposition omutuufu ffe tuli kiwaani. Naye bwe kibange ekitukuula ekiwaani nti bano baava eri, ki system kyetaawa okutuuka okugirwanyisa? Ki system kyetaawa Besigye okutuuka okulwanyisa Museveni? Nga ne lwe yagula empale z'amagye ez'okugulu okumu n'engatta ezitafaanagana, system teyamusiba era teyamulwanyisa, yamuleka ne mu ofiisi n'emulekamu. Ki system kyetaawa Besigye okutuuka okugivaamu mu Gw'ekyendamu atandika okugirwanyisa? Era bwe kiba ng'omugaso gw'abalubongo yakuwaayo baana ffe nga bw'ogamba, naye ate munne be baatuddusa abo abatuwaayo nze tebampaayo. Alhamdulillah, be balenze kunkolera kisa. Bwe kuba ng'omugaso gwabwe gwakuwaayo baana, bwe kuba ng'omugaso gwabwe gwakuttisa baana b'abantu, kati tandika nnyo okukyawa ate Besigye kubanga ne kugugwe baafa ate nga naye yava mu system. Ate kati ate gwompaanira era gwonjuliriza nti ye yali kwalaali ffe tuli bakiwaani kubanga twava mu system. Lubongoya yali w'amaanyi mu system ng'asobola okusalawo okusinga Dr. Besigye bwe yasalangawo mu system. Yagula n'empale ez'okugulu okumu, eyagula n'engatta ezitafaanagana.
Gwoina yo kwesiga ono toyina kumwesiga kubanga yaweererwa system ate ono abadde akolera mu system. Eyaweererwa system kitegeeza yali mu kusoma. Teyaweereza ku system. Era tewaliiwo musaayi gwa muntu guvunaanyizibwa ku ye. Oli n'ava eri political commission nga yatuuka n'ogga Obwakabaka tebulina kuddawo era Museveni afuge paka lwalifa ne walikoyera noga tugende noono. Ate naye weeri gy'oyogerako gye bava. Nga ne bano bw'obakuba olw'okuba beeri. Tugende noono yo opposition y'omutuufu. Naye nga naye ava mu system. Kulonda kwa 2006 tetwakuutira nnyo Ssebaana Ndingide wa Democratic Party n'Abedi Bwanika. Bwe kiba nti ab'omu Central be balina okubeera ensonga. Twagikuutira Dr. Kizza Besigye eyava mu system. Ate era nga weeri gy'olwanyisa Rubongoya okuva ki system kye yakola Besigye okutuuka okugirwanyisa. Nkiddamu abaagalana be beekyawa. Nkiddamu ayagala obuyinza oyina bunoonya mu balina buyinza. Twali tetuyinza kufuna balimi bannanansi oba twali tetuyinza kufuna ba mukaako abaakubweyaabwe nga tuli mu lugendo lw'okutwala Nakyemali. Oyo baava mu system katukikkiriza mwe baava naye ayagala okugyawo system oyina kuyitira mu bamanyi system. Yenna ayagala obuyinza tebabunoonyeza mu balwennyanja, tebabunoonyeza mu Bugerere mu balimi b'ennaanansi, tebabunoonyeza mu balima amatooke oba mu balima amayirungi e Butambala n'abalima entangawuzi. Obuyinza babunoonya ewali obuyinza. Bwe kibanga ekikubuusabuusa National Unity Platform lwa Rubongoya ne Katana bogamba nti system teina kye yabakola okutuuka ogikyawa bwotyo era baava mu system. Lwaki temufunye abatabadde mu system ate ne mujja muleeta ababadde mu system kubanga twagala system. Kampani egula ennyonyi bagiweerako omuvuzi oba ensi egula ennyonyi bakuweerako omuvuzi kubanga yamanyi system okugireeta ewammwe. Kakati yenna ayagala obuyinza oyina kuyita mu buyinza oba oyina kutaapinga mu buyinza. Oyina kukwata mu bamanyi obuki obuyinza kuba ne Museveni yasooka kwetooloola buyinza. Kale bwakuba mu bino temuyinza kubimanya. Nze sinze yali afiizi wammwe. Ate mugamba mwasoma kyekyennaku. Museveni oyo omulaba mumanyi lwaki afuze nnyo eggwanga? Yamanya obuyinza, yeetooloola obuyinza to the extent govanga ku musajja ayagala okufuga naye ng'ate mu bavuganya mwali naye ng'ate ye deputy wa High Commission etegese okulonda. Ng'abulaba asobbukwatako n'abwetooloola. Olunaku lwe yabujja mikono gya Lulenga abuteeka mu mikono gya Binaisa ye yali Minister wa Defense era ayina ekigambo ekyenkomeredde era Lule Museveni kwe yali abalidde nti lye pesa lyasigazza kubanga meeting egoba Lule yatandika budde bwa misana nezibya ne beekyanga yali Simwogerere Israeli Mayengo ne Professor Lule ne bava mu kisenge mwe babiteesereza nti just like that obuyinza babuwambenga akapapula kanigina nti gwalonda Yesu gwafuna ne bagenda waggulu bano ne basigala wansi. Eyo gye baali waggulu Lule kyavaga alindako Minister wa Defense tabaddeyo ne bamukubira. Halo ne babimunyonyola tekisoboka obuyinza babukyusa bate obuyinza babukyusa bate nzija. Nkulaga Museveni yalina amaanyi agagaba n'obuki n'obuyinza. Mayengo bamugana ekkirirako wansi olabe kye baliko ne Museveni tatuuka olw'obusaasaana nga Museveni ali wansi alayiza apanga kulayira kwa Binaisa. Obuyinza yasooka n'abwetooloola ati n'amanya system era agenda okutwala system nga system asoose kugimanya na kugitegeera.
nga kujeetooloola ng'ekiyenje ng'enkoko bw'eneetooloola ekiyenje eti. Kakati obuyinza bw'oba oyagala okubufuna obuyinza bwakwetooloola na kumanya nabaani ababubadde munda. Bwekibanga kyekyo epointi yo avudde mu sisitimu ate alwanyisa sa sisitimu. Golowooza Gaddafi teyatta kkojjaawe okufuna obuyinza. N'omwana we akutta. Kuba ebiseera ebisinga olaba ne Muhoozi ng'akasukira kitaawe oyo tabeera katemba. Omwana akulidde mu sisitimu aweereddwa sisitimu n'emuwanisi rank ayagala kuyiwa sisitimu. Obwo bwe buyinza. Obuyinza si by'abakazi. Kubyekoledde n'oyagala mukazi wange. Kubyekoledde n'otwala mukazi wange. Obuyinza tebuliimu kubyekoledde. Era abasinza okubuwamba babeera mu bwo. Ngenze ku Blaise Compaoré. Ki sisitimu ya Sankara kyetaamukolera okumugwanyiza okufa? Ab'omukaga ababiri bannakalyakaani abatalina personal issue yatta munne n'atuula mu ntebe. Ki sisitimu kyetaamukolera? Obuyinza tebuliiko mwana wa maama, tebuliiko mwana wa taata, tebuliiko wa Luganda. Ensonga lwaki Gaddafi yatta kkojjaawe okutuulawo we yatuula emyaka 42. Kati gwe nyumya ebyo by'ekijjega byo eby'ekisiru byammwe ebibuuzi byammwe ebyabataasoma. Ki sisitimu kyetakoledde gundi okubanga yalina okugirwanyiza. Golowooza abasuula gavumenti bava mu ye Kenya abasuula eyo Uganda. Oba ono omwana Traore golowooza yaveeyo ku kyalo okuwamba gavumenti yali munda mu sisitimu. Dumbuya yali munda mu sisitimu. Nabwe kityo ekyamazima mwogera bulungi nnyo mu basiru. Era bwe musanga omusiru ayinza oga bano bagayi bannaye bakubyeyo point naye just because muli basiru. Basiru anti basiru gwe tobalaba busiru bwe bubatawanya ayi ne badde eri omunagamune talk about it. Talk about it. Omweso gw'abasiru gunyuma. Era singa obusiru baali babusasuza omusolo singa muwadde oguwera naye okuva lwekiri nti tebusasula musolo mukozesa obusiru bwammwe. Ki sisitimu kye yabakola okutuuka okugirwanyisa? Gwe polisi yakukola ky'okumutta Bolini. Mbadde mmanyi ekimukussa yamala kusemberera mwali ba mukwano nga muli baagalana n'omutta. Katate gwe toyina na kwogera oti olaba watta omukazi eyakusulanga mu kifuba ng'alina olubuto ne ssente ze yali akuwa oba ze yali akuwoze nga gwe wamutta. Oba olowooza abaawa muzaata obutwa baali bakatuliki baali mu sisitimu y'ekibuli. Kyova olaba abasinga beetegula ne bava ekibuli oluvannyuma lw'okufa kwa muzaata ne baddayo e Kampala mukadde. Kakati sisitimu yeeyina okutta sisitimu. Oba anatta sisitimu ayina kuyitira mu sisitimu. Tebakulimba nti ow'ekitiibwa ennyo omutiibwa omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwangati Bishop amule emirembe Omukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe amuteeke ku mukono gwe ogwa ddira tamuteeka mu purigatooli. Kolowooza yamuwa obutwa yali Abudu yali Kalimu era ayina kubanga yali John, ayina kubanga yali Tanansi, ayina kubanga yali Matayo, ayina kubanga yali Damiano. Amannya ag'ekikatuliki era ge gaamuwa obutwa. Sisitimu okugitta oyina kugittisa sisitimu oba oyina kuyitira mu sisitimu.